Njagala nnyo obukyalo obutonotono, obukyalo obunyarwanda obutonotono bulabika obulungi obitegeera naawe. Mize ki abasoga gye balina? Abasoga mulaavu. Abakyala abasoga tebalina buzibu. Omukyala omusoga akuweera ddala. Naawe lojja mpozi nga bw'aba asazeewo akuweera ddala. Abaganda abamama baffe mubimanyi obuyaye bungi. Baganda babbi. Kyala Abaganda bayaaye. Baganda bayaaye. Era n'ofuna omuganda munno ng'oli Muganda musula mwebala. Bamweranze bwe nkyaza Omuganda. Ekisumuluzo nkisuula mu mazzi, ekidomola ky'amazzi nga kijjudde. Kuba wona akiyira kyonna ogyemu ekisumuluzo. Nja kuba nzuukuse. Era batakamanyi akavuka amakwawa g'okyaza g'oteesiga. Funa kidomola kijjudde ekisumuluzo tusuula omwo. Omusoga bw'asalawo kuwa akuweera ddala. Omuganda ekisumuluzo kisuule mu mazzi. Ate abatoolo. Ate oyo ye tekuba kweraliikirira. Mirembe myereere. Omutoolo alyoke. Mirembe myereere. Ate Abanyankole bamama baffe ate abo bo bannaayi tubaagala nnyo. Tebalina buzibu. Era bw'asalawo nti kati akwagadde. Akwagalira ddala. Tofuna kaveera. Bw'oba oyagadde naye mulimu abaagala okwanika. Baneiba bamulabye nti yasuze atiribika. Waliwo omuvubuka ye nga bw'akyaza ayagala agwanike. Okitegeera baneiba bamulabye nti omusajja yasuze mazzi. Kati alina funa Munyankole. Mutya abasinzidde okubeera gyonna gye muli abali ku Kampala Wandegeya Kachumbali TV kwe mukutu oguliko ensibuko n'amazima when it comes to entertainment oba abayimbi baffe aba Uganda. Eri ebwe tunabagendayo nnyo ne Mukama ajatuwa ekisa nayo tukwateyo naye tukyali kuba n'aba wano naddala emijiji emito eba ejijja gyonna osanga wano Kachumbali TV. Nolwaleero andi n'omusajja owakabi, omusajja alina akwatera okugenda mu gym, omusajja alina akaviiri kalungi nnyo, omusajja ayimba bulungi nnyo ng'era sigenda mwanjula. Ugamwita sewa. Bamwita ladies choice. Yo, auntie, what's up everybody? Auntie, see your boy Dig. Yeah, Manya nedobozi bampita Digital Wizard. Digital Wizard omusajja asinze okwagala bakadaama. Bakadaama nabo banjagala sibalinaako buzibu. Lwaki mulya ssente z'abakadaama? Tetulya ssente zaabwe bakimanyi tubako. Mikono ebiri ogabe toziryangako. Biranga mpanika emikono ebiri. Naye boy. Teri muntu wano mu Uganda nga sita obanga muyimbi obanga ali mu life eyo nga talina ku ssente z'abakadaama. Nze kata kikolangako nene andatale. Ande yasinga kyeka mu bizannyo obwo. Yanganya nyumizaawo nga alina ebikadaama nga 3 naye bayayongerako simanyi. Kadaama omulimbo okumugyamu ekyasatuge. Ekyasatuge kisinzira omukwano gwe muyina. Eyo bamanyi abayayi ba ande balimba. Basajja bakuba ekigambo, omusajja bakuba ekigambo nawe n'ozisooka nkola nga abakazi era bwe batukola ayinza okuwembeja daddy baby. Omunzika ng'otiribiisi. Okay. Tutandikidde ndowooza ku music, tutandikire ku music. Basically music omazeemu bbanga ki era omuntu atakumanyi akutegeera ku luyimba ki? Omuntu atamanya ajja kuntegeera ku luyimba lwa Kabaka Mwanga. Twali kubayawo Kabaka Mwanga ne kabayitamu sirekeka follow kati akapya kaliko bakayita tokikola. Man. Ekisinkulabo yagala kunzirira tokikola bambi tokikola nkusabira ne guno mwaka odibe. Tokikola ochege. Oleke. Badde manyi bwe mwawukana n'omuntu. Bintu because muyimba ebintu bino nga musinzira basically nga mwesigamye ku experience ze mulina oba endowooza z'abantu. Omuntu bwe yandyawukanye ne ex-we ekintu kino kyanditambudde nga kitya? Amusabire kuba bubi oba amusabire lumu amusangeko mu jjaamu nga jjaamu amukutte si wa bigere wabula wa benzi? Anti sometimes kisinzira njawukana yammwe. Muyinza okuba mwawukanye olw'embeera ennafu oba embeera ey'amaanyi. Kati buli kimu kyetaagisa okuzza akageri katali batuukirivu nnyo sobola okuzzaayo ku muliro naawe n'okangamu n'olaba naye nga sometimes tebiba bya ddala.
Wandyagadde ex g'omusango otya? Ex wange nandiyagadde ne guno omwaka adibe naye kuba yampisa bubi nnyo maani. Si mu bubi nze nga nze. Ki ekyabaawuka? Simanyi byali biwanvu ttaano. Abavubuka bwe babasanga n'abakazi abalala ate omusawo ne mugusa ku bakyala. Sometimes tukisinkana abantu bangi kati nga gwe oyinza okuba oli myaka egiritayalinga nga bw'obimanyi ebyekiyaayi aye n'osanga omuntu nga ye ate atandika butandi. Awo kitegeera ekintu ekyo. Siwo yaani? Ex wange Gyalyo yeemanyi. Ku TikTok akozesa mannya ki? Gyali yeemanyi. Nze mumanyi. Bamutaagi. Gyali yeemanyi. Era bw'oba wooli eyo weemanyi kusabira ne guno omwaka odibe. Bungi. TikTok eresa abantu bangi nnyo nga mwe muli ba comedian n'abayimbi. Tulabidde abantu nga ba Alien Skin, ba Tom D, Dakisa Mukyusa, abantu bangi nnyo abavudde ku TikTok. Erina kyegasse ku entertainment industry oba egikosezza? Ebadde eyina kyegasse. Naye ate kati ebigenda mu maaso mulimu n'okwokya. Nti esobola okuteekayo naye olw'embeera gye weeyisaamu n'oyokyesamu eyo embeera kuba ereeta amaanyi mangi ku muntu. Nti sometimes abamu twesanga nga bafunye n'akayimba akamu ne kayitinga n'ataddamu kukola lulala. Okitegeera olw'amaanyi gaayo. Kati ate ne twerabira nti waliyo TV, waliyo radio, sometimes ezanti tubeeddengamu kuba omuntu asobola okuba akayimbako ku radio enkya n'akayisaamu enenkeera n'omuzika nga gakyatambula mu bantu. Naye ate TikTok ebikyaka bingi. Kamalako omwezi ekinene nnyo wiiki emu nga kagenze. Ne wiiki eyo sometimes oyinza okuba ennene bayinza otigisa akayimba nnaku 2 ne bakakola n'owulira nga akayimba kakutta ate ogenda okuwulira ku wiiki eddako tokyakawulira kuba bintu bingi ebiyitirako. Comedian aleeta ka comedy ne katreninga, omuvumi n'aleeta n'avuma n'atreninga, omuyimbi n'aleeta n'atreninga, owa bizinensi n'aleeta n'atreninga. Kati kwegamba bingi sometimes tukikozesa naye ate tuleme na kuva ku nnono ya TV, radios ezitubeereramu. Muntu ki obudde buno bolaba ku TikTok nga senga bakuwadde obuyinza ne bagikwasamu bwe bati mu ggwanga obajjako bono bagamba mwe mbadiritinzeeko akawunti zammwe nzigyeko mpayo abantu nga 3. Abantu nga 3 ne bampa obuyinza gavumenti nebunkwasa mu 5 ne ngamba bano boyina obbajjako Kasuku, Follow Figure, ani omulala abagiramu naye n'abayimbi mwe bali bonna abali ku TikTok nga n'abayimbi mwe bali babe bameka ngambye bameka nakogerako bameka mpadde Kasuku nompa Full Figure. Kasuku, Full Figure, Lamu omuvumi abo bameka si 3 ani omulala awo ani yanzoleyakaawo boy waliwo yanzoleyakaawo 5 oba yali ani wemanyi naye walimu ezzoleyo mulimu ne bana abaleetamu ezzoleyo nga golaba oli wakabi naye 5 nga weetaaga okugibwako. Lamu omugirako ki? Omusajja wa firiigi mulimu byayisaamu n'akubamu nnyo. Ne bano bali enisikiri abafango mulimu abamuko abamu bwe talisengejjaamu. Alini omujjako bwe mba nsobodde kuba atwonooneddemukko sometimes chance. Alini aboononedde atya? Anti sometimes olaba kati ffe tetukyasobola yisaawo ndo nga ate abali wansi kuba balowooza tugenda kuba n'akabuli tugenda buli kimu kikubisa akabuli okitegeera nti kati tetukyalina chance nti n'obunyama bwe tugenda okukola mu gyimu butuukosa bamanyi nti bw'onaabeerako ng'olina akanyama nga aliyeri boyogera kukozesa kibuli ekitegeera ate ekitali kirungi maani. Sometimes tubadde tukola ebintu emabega ng'omuyimbi osobola okujja asi ne bagamba nti olimba ojja twerabira naye ng'ate tekiri simple dani okumanya nti bwe banaakuteekayo ogenda kuba n'akabuli ogenda leeta akabuli. Kaliyeni kasusse mulimu akasukkamu sometimes kimuyamba naye waliwo ekisukkamu yamaani.
ng'abantu ku bantu b'omenye Rama ogambye ayisaamuko olunsi Kasuku alina buzibu ki? Kasuku alinamu naye obuzibu wabulumbalumba bitali birungi. Sometimes nga bwe bali abantu abakulu banitwesa ne tubawa ekitiibwa kyabwe mu bukulu bwabwe akitegeera ne batalema ate naffe kutunyigiriza nnyo okitegeera. Ate full figure era naye ensonga yeemu neya Kasuku baleme kutunyigiriza mu mwana kuba sometimes twaffe tuba oyagala oyisaawo ekintu oyogere ku muntu kuba naffe yadde tuli bato naye negwozadda kukubira engoma n'ozina kitegeera kuba nja kwagala okutunuulira kuba ffenna tuli ku TikTok bw'ojja ku TikTok nga ndi TikToka nawe omukulu n'ojja n'ofuuka TikToka kitegeeza ffenna tutambulira mulenje etya tuba tulina okwesabulamu naye ate kati bw'onsabula ate nenkuddiza ate n'oyagamba ogenda teekawo ate embeera yakunsiba biba tebikola. Sometimes bw'oba ozze mazina g'enkima ekkiriza emikira gikkube okitegeera ate si kugira ng'oteekamu kyekubira sayidi olw'okuba gw'olina leefali ku sayidi yo wamuliisiza tuleme liisa beefali omuzannyo gutunyumire bwe muba mwe musazeewo. Bw'obeera osazeewo okujja bakudoobya okiwulire. Bw'oba osazeewo okwetaba mazina g'enkima omanyi wabeerayo okubwa emikira ekkakana agumira emikira gyo. Eyambye ansonga naffe era obugirayo n'osinika ku kyana ka message nga bwobimanyi ekyana ku TikTok njagala nnyo ogirayo bitegeera naawe tukyali bavubuka. Wakifuna otya? Sijja kumenya waawo naye ng'era naawe kyemumanyi otera oyitayo. Akawunti yo bagita bati? Akawunti yange eriko Digital Wizard. Gwatera okunnyonnyola? Ntera okunnyonnyolamu sometimes n'okola ekintu ng'okinnyonnyodde mu butuufu ate abalala ne bajjayo ne bakifuna bubi ne sometimes tugenderaawo yakusabudde guma kuba tuli mu mazina ga nkima nga bwe nkugambye. Kyanjawulo ki oba muzeeyi ki gw'olaba ku bawala ba TikTok? Ani? Ku bawala ba TikTok omuzeeyi ki abawala ba TikTok gwe balina? Omuze gwe ndaba sometimes omuze gwe balinamu ndowooza kulya transport abamu mpulira abavubuka bakaaba nnyo abaana ba TikTok mulya transport w'abaana naye mukomerawo mukikakanyeemu tugendemu mpolampola omuye ajja kusanga walya transport wakusa soketi weebuuze waawa kumbe gwe walya transport we kati tukendeze okulya ka transport sometimes tuba tetwemanyi olina gansindikira ka transport oba obwangu n'akateekako naye mwebereremu. Okyogedde n'okirambula bulungi nga kiringa ekyali kikutuuseeko baali bakulidde akasenteko? Kiyinza okuba tekintukangako naye bannyumiza bakyali bange. Oli n'omusanga ng'akaaba n'omugabo ate kiki mwana ate ka bulisha kabikoze ate ka sirimu be kabikoze okitegeera naye nga si birungi bannaye mwetereezeemukaawo. Transport abanga wammeka? Transport nze gwe nali nsendeseeko nze nga nze wadde tebaamulya naye wabeerawo ali simple ate mulimu n'abakyesoosa ng'oli alizana ajja Kibuye nakusaba emitwalo 2 nogaye okuva ezana mpaka Kibuye gibe emitwalo 2 ali nyawuba bana tetumanyi bye mulinnya naye mukendeezeemukaawo. Transport omutuufu ali average yandibadde nga wammeka? Kisinzira n'omuntu waava naye ate tosuusaamu kufuna zona alira mu kkubo ate singamba lumu oŋŋambe nti ngenda kulyako mu kkubo banva wala. Nebyokola nga wabitegese naye ate naakusaba nnyo. Okitegeera kati ŋŋambirawo saa lumu nti ngenda funako n'ez'okulya mu kkubo bwe mbalamu transport wa 5 nnyongeremu ogumu ekitundu zibegwa gumu kitundu. Abawala mulekerawo okulya transport w'abasajja. Ng'oggyeko omuze ogwo lwaki abawala ba TikTok balabisa nnyo abasajja oba mu abasajja mu abalabisa abakyala? Bisa mu ngeri ki? Ozze waka n'okwata vidiyo. Lwaki mukwata vidiyo abawala? Wange sikkiriza. Nze wange sikkiriza. Tajja waliwo akaseera awo bw'ayingira essimu agiteeka mu kasero. Beera ku ssimu yo naye ate tolabisa. Tolabisa sometimes naffe tubeerako for security purpose ebyokwerinda byaffe tebitukkiriza vidiyo z'ennyumba zaffe kulabikibwako wantu wala. Nkoze interview nnyingi nnyo naye abavubuka sofanna akafuna omu ayogera amannya ga mukyala we ku mikutu nga gino. Ofuddeyo senga babuulira mukyala we?
Ankongo oyo kya sinafuna mukyala. Banaye sinafuna mukyala. Ale girlfriend twakaicha kyo nakubya kayimba ka X. Kati oli single. Ndi single naye sinonya. Oyinza okundeetera obuzibu. Bagenda kuwa ennamba y'omusajja wange owabukedde. Bukeera mu tawuni nga najjuza layini nga bamanyi nnoonya. Banaye sinoonya. Bw'obeera wakwagala kale mukazi. Kika ki eky'omukazi kyewandyetaaze? Nandiyagadde omukazi naye anjagala. Wadde mulema? Kasita abanga njagala nga twetegeera. Nga nange mwagadde si yanjagala nga wabula nange mwagadde. Kati gwe kika ki eky'omukazi ky'oyinza okwagala? Njagala omukazi ategeerekeka. Sooka omunnyonnyole describing ajeeya. Izobeera omwana akwinako crush. Naye wandi mwagadde. Naye kasita omunnyonnyola njagala mwanvu oba gundi naavaayo. Njagala nnyo obukyala obutonotono, obukyala obunyarwanda obutonotono bulabika obulungi obitegeera naawe. Abaganda bagooyingewa. Abaganda obuzibu babimanyi. Abaganda balina buzibu ki? Babumanyi. Ate abanyango abasoga bamama baffe tubaagala nnyo. Bamama baffe tubaagala nnyo. Mize ki abasoga gye balina? Abasoga mulaavu. Boy, ate oyagala ogamba abantu nti njegezesezza nnyo amawanga mangi. Wano twogera mu freestyle bannaye temukitwala bubi just freestyle. Abasoga balina mize ki? Abakyala abasoga tebalina buzibu. Omukyala omusoga akuweera ddala. Naawe lojja mpozi nga bw'aba asazeewo akuweera ddala. Ate abagundi abaki ndi waggulu eno ku interview ndi waggulu so. Ate Abaganda abamama baffe mumanyi obuyaye bungi. Baganda babbi. Kyala Abaganda bayaye. Era n'ofuna omuganda munno ng'oli Muganda musula mwebala. Mwamweranze bwe nkyaza Omuganda. Ekisumuluzo nkisuula mu mazzi ekidomola ky'amazzi nga kijjudde. Kuba wona akiyira kyonna ogyemu ekisumuluzo. Nja kuba nzuukuse. Era abatakamanya akavuka mbakwa gw'okyaza gw'oteesiga. Funa kinomala kijjudde ekisumuluzo tusuula omwo. Kuliko gwe mmanyi yamukuba kalifomu. Kumbe ebisumuluzo bana yali abisudde mu mazzi. Omusajja kalifomu yamugwako saa 8 ogw'emisana. Okitegeera. So omusoga abasalawo okuwa akuweera ddala. Omuganda ekisumuluzo kisuule mu mazzi. Ate abatoolo ate oyo ye tekuba kweraliikirira. Mirembe myereere. Omutoolo alyoke. Mirembe myereere. Ate abanyankole bamama baffe ate abo bo bannaye tubaagala nnyo. Tebalina buzibu. Nera bw'asalawo nti kati akwagadde. Akwagalira ddala. Ofuna kaveera. Bw'oba oyagadde naye mulimu abaagala okwanika. Baneiba bamulabye nti yasuze atiribika. Waliwo omuvubuka ye nga bw'akyaza ayagala agwanike. Okitegeera baneiba bamulabye nti omusajja yasuze mazzi. Kati ayinafuna munyankole. Muzike n'Abanyarwanda kuba bw'osinga okwagala. Mize eki gye balina oba balina birungi byereere nabo? Abanyarwanda si bantu babi ate si balungi nnyo kati oba olina okwebeereramu. Bakyala bulungi kyembwagalako nti bukyala bulungi naye olina okwebeereramu. Olwo yambuseko n'engulu balugwala. Abalugwala boyinwanye entalo naye yo sinatuuka era bw'oba omanyi akayumba we kalindagirira. Lwe lutalo lwange olusembayo nitayalinge. Okakane. Bangamba muze ekigwe balina. Balina bye gwe banyumiza lwakuba ngwe. Bannaye mu commentinge mutubuulire abalugwala balina mize eki. Najye tugimanyi. Okay, nga tumaliza bugambo ki obusembayo? Obugambo obusembayo just bannayuganda bannange saba buwagizi bwammwe
just n'endalo zibe ntono bannaye tukufa ffenna tuli bannayuganda wadde okyasiibula bannayuganda bannange omwaka guggwako just obuvuyo bubeere butono kuba ffenna twagala okubeera mu mwaka omupya era tusigale nga tukyali ffenna just no mbaagala nnyo n'obuwagizi bwammwe noonya buli wamu social media zange zonna nkozesa digital wizard oluyimba olupya baluyita tokikola okay bwatyo bwabadde digital wizard naye nga abanyumiddwa commenting ogaye bannayo omusajja akomengawo ffe tugenda mukomyangawo buli luvannyuma lwa wiiki tukubengamuko ku biboozi freestyle munyumirwe ate naffe bwe tunyumirwa bwetyo bwe tubadde ku mikutu gyonna mbeere bulungi mweraba